nkulamusiza nnyo omulabyi wa Beg TV mukama wange gwe omulabi gwe mukama waffe kubanga gwe otuweesa ensimbi ate gwe otusasula tweyanziza tweyanzeege n'abagenda maaso n'okusubscribinga mwongere tulina omubaka abali mwezo naye ng'olunaku olwajjo oba sabbiiti eno ekibiina kya NRM bakoze omukolo gaggadde Kololo nga beebaza basiima Katonda olw'ebirungi byatuusiza ku President Museveni era n'ebirungi byakoledde eggwanga lino. Okyogerako kyekyo mukulu bali mwezo mmanyi oli wanupu yabalabudde nno nti mu opposition mukolagana n'abazungu museketerera gavumenti ye museketerera ebyenfuna mugenda mwogera amafuukuule. Mwami Museveni sijja kugamba nti buli kyakoze kibi naye nze ndowooza twandijaganyiza Museveni owa 9 okusinga Museveni mwami President Museveni wa kakati kubanga tulabye nga biri ebintu bidda mabega. Twajja tulina security era nga security yemu ku bintu ebyasinga okuweesa mwami Museveni obululu mu ntandikwa nga bakadde bo bagamba at least twebaka naye mu kaseera kano ng'omugwira alina amaanyi mangi okusinga munansi ng'omugwira wajja mu ggwanga bamunoonyeza waasula naye nga munansi ne wagenda n'asenga owantu wonna amayumba gaabwe gamenyebwa nga bwe kyakoleddwa. Tuyinza kuŋŋamba nti ovaayo weebaze mwami Museveni mu kaseera nga kano nga waliwo abasula ebweru nga tasobodde kukwatibwa mu mutima n'agamba nti no abantu bano kandabe bagenda kwebaka bate kubanga fundamental human rights omuntu okubaako ne wasula. Fundamental human rights omuntu okubeera ne shelter. Kati tofunye kutegeera kutya n'okkiriza ekitongole kyo ne kijja ne kimenya amayumba g'abantu nga tosoose na basisinkana ku addressinga nsonga zino. President Museveni gye buvuddeko yali Kenya naliva kukola presentation ndowooza yali German ku climate change. Ntuuka ku airport emu ndaba amawulire President Museveni ali mu kwogera ne bannakenya mu Blue Job Economy n'agamba nti abantu bange balyawo olutobazi naye entobazi nkulu nnyo wabula ngenda bagulirira nsobole okwagula kubanga bayinza n'okunnyima akalulu. N'agamba agenda bawa enguzi agenda in other words agenda bakompensating n'atasobola kubajjawo n'abevictinga rudely by'ebigambo yakozesa. Naye kakati tuli wano bannansi nga bazimba otunula fe abamu ku ffe ne tuvaayo ne tugamba nema nti look olutobazi balutwala abagagga balutwala Sudiru alutwala tebafuddeeyo kati bo bamenya banaku kati omunaku akwebazeemu kyawo. Tunuulira engabana ya keeki ya gavumenti twebazeemu ki nga ebintundu 48 ku buli 100 mugenda munoonya amawulire ne ripooti ya Equal Opportunity Commission nga ziri mu region emu. Twebaze eki tukwebaza olw'okuwa region emu emirimu tukwebaze eki ekyo nakyo kiruma Abannayuganda yobula nti ne mu budget twali tugambye nti kirowoozebweko nojja mu budget committee newesanga nti region emu era akakiiko bava mu region emu bebasingamu obungi era nga begabidde keeki y'eggwanga wesanga nti wano tulakinga enguudo parish eno yonna gy'olimu kati wano bagita Mutungo parish erina abantu 12,000 terina mu ssomero lya primary school ya gavumenti terinamu esinga district obunene terinamu. So buli mwami Museveni kyakola akikola kwesigaliza mu bukulembeze bagezaako kulaga kyekigenda mu maaso nti akoze bulungi. Tunuulira human rights violation wane Mutungo mu bugoloobi tulina abantu baffe ababuzibwawo mu katale poliisi nejjanga ewamba abantu nekuba amasasi mu katale tigakwata ne basaalumanya nakakati bafiibwangako. Naye kisinga obukulu be bavubuka ababiri ababuzibwawo. Nze ndi mu kuweerera abaana baabwe nze Martin Lukwago ne Nalumoso Vincent paka kakati tebalabikangako naye nga poliisi amagye gabatwala nga buli omu alaba.
twebaze eki twebaze ekitta bantu ekikomyewo kiwamba bantu ekikomyewo. President bwe yadayogera yagambye nti road block kyekimu ku bizibu bannayuganda bye bayina babayimirizanga ne babanyagako ssente zaabwe ne bakola ki naga ebyo byonna twabijjawo twaleeta bonna basome wadde akyali alimu enguzi tuleese project nnyingi nga PDM abantu beekulaakulanyiza nga gwogamba nti omukulembeze abantu bategeka omukolo okumwebaza baba bakoze ekibi. Kati nze nokuwa bibalo tuyina Uganda tuzaala abaana 2,2,2,000 2,2,2,000 naye njagala okutegeeza nti mu miliyoni okusinza ku lipooti ya Ministry of Education gye twafuna nga tuli mu COVID batutegeeza nti abaana abatandika primary 1 buli mwaka babeera 1,1,7,000 oluvannyuma lw'emyaka 7 basuubira abaana abo bonna okuba nti bamazeeko naye abaana bamalako primary 7 bali 7,000 anti mugaana abantu okutwala abaana mu masomero ga UPE ag'obwereere ne batwala mu private gye batasobola fees ne bamaliriza nga tebasomye bavudde mu ssomero. Gegaluwa nkugambye wano tulina abantu 12,000 tewali ssomero lya UPE bali nteekerewo olongane bali mweso nvuddeyo okulaba nti nteeka amaanyi mu masomero gaffe ga UPE wano mu Nakawa nina amasomero 18 naye genda buli ssomero nali ndiwadde farm poultry farm nga buli ssomero ndiwadde enkoko buli ssomero limma mu gardens ndiwadde ebikozesebwa nga nkyali meeya ebiragawa nakakati azimu farm zikyaliyo poultry farm omwana ave mu primary ng'amanyi okulima byonna obikoledde ku mulembe gwa Museveni buli ssomero nkozesa ssente zange buli ssomero nga ndisakidde nga ndigula empapula za pass PLE nenziwa era ne tu increasinga okuyita amasomero nga ngafunidde emmere abaana balye natandika n'essomero lya Naggulukatale neza ku ssomero lye bayita Uganda Youth Aid nga balye emmere emyaka 2 okusinza ku kusaka kwange era tukyagenda mu maaso n'okusaka kati waŋŋamba nti tetwagala bantu baffe kusoma kubanga UPE tulina gisupportinga temuli mu mwana wa mwami Museveni muli mu mwana wa Munaku ali wano wange wemba sigisupportinze mbanga akotogera abantu baffe ekyo kye bagamba tukotogedde kya bulimba ffe ng'abakulembeze tugezezzaako okukola naye kyennaku tetuweeredda environment nungi yakoleramu n'ogenda okugamba nti ogenze mu miti kusinkana bantu bakugaana kati awo nkwebazaako kyennyo sigambye talina byakoze abikoze naye nga abaŋŋanda bamukwano basinza okubifunamu ye mwami Museveni wabanga kye batugamba tumwebaze okuba nti region emu yesinza okufuna obugagga bw'ensi awo tujja kikola manyi nti waliwo ebirungi ebikoleddwa naye ebisinga okukolebwa si bye birungi era twetaagayo kube mutima akomyewo democracy w'ekimemete democracy be bantu okufuna services nti omuntu afunye service mu malwaliro wogenda kati mu malwaliro waliwo omwana gwe nasindise maama yazze nga akaaba ne ngamba maama siina naye nga nkuwa ssente n'ez'okulyako ogende mu Cancer Institute omwana muto wa myaka nga 1.5 omwana gulukuzimbe kuli mu kansa omwana bamutemeko okugulu bamugambye nti weetaaga ssente okubeera wano ng'ojjanjabwa ndayiraga Katonda mu ggulu kakati obulumi obuli mu malwaliro naye nga ssente zibbiwa bubbiwa kituluma obulumi obuli mu masomero nga ssente zibbiwa bubbiwa kituluma obulumi obuli buli wamu enguudo nga ssente zibbiwa kituluma mwami Museveni leadership ekyagaanye tekiringa bwe yali luli yali mukambweko kakati yakkiriza banne balye balina ensimbi mpitirivu nti olina okubatya abatya okubakwatako kubanga alowooza nti ssente ze balina bayinza ozikozesa okumukuba mu kalulu ekyo nno kyekireese obuzibu. Singa obadde musomesa President Museveni omuwa obubonero bumeka ku 100 obadde musomesa ogolodde pepa omuwa obubonero bumeka ku byakozeeko n'ebiganyi? Omwana 37 eba paasi 37 bwe biba bibuuza ayinza obutabiyita atababiyise kubanga singa awezezza namu president singa wajja mu 1999 nandibadde muwa 78 kubanga tetuli Katonda buli muntu abano n'ebirungi n'ebibi kati awo nandibadde muwe naye kakati wetwogerera ekyo gwokola survey 37 mwemba mwongeddemu n'akatundu
sijja kusukkawo awo. Bw'obeera muyizi bakuwa 3 mu 7. Ekibuuzo either okigwa oba okiyita. Olina okwongeramu amaanyi. Mwebale nnyo.